This is Faad TV UG. Subscribe. Faad TV UG. Rape bamugobye ngenda kuba nkuwa details lwaki bamugobye ku mulimu gy'abadde akola. So nga te ne Big Eye agenze mu kooti naye ngenda kuba nkuwa details. So nga te ne mwana muwala asomera ku Kyambogo University bamusanze nga Atiddwa onatemuddwa buttemulwa. Faad TV UG mbaniza na kusaba mbi subscribing ate sigalenga following Faad TV UG wantu bana mawuli agabaga tambula kosanago amawuli agabaga kagwawo mu ggwanga lya Russia abaana 15 batiddwa mu lutalo olugenda maaso side zegwa mu ggwanga lya Ukraine mu ggwanga lya Ukraine si mu ggwanga lya Russia mu ggwanga lya Ukraine abaana 15 batiddwa enkya ya leero babadde baana basomero babakubyemu ekikombola babadde mu basi netulika yona nesaanawo wali mu ggwanga lya Ukraine juke olutalo lugenda maaso mu ggwanga lya Ukraine lukyatambula lukyagenda lukyagamba tirunaggwa lukyagenda maaso ngenzikoko ku mwana muwala musonyo mukatono asomera ku Kyambogo University wali basanze yatiddwa nga yatemuddwa mwana muwala nabadde amanyikiddwako erya Namata Aliet myaka 23 egy'obukulu abadde asomera wali ku Kyambogo University era nga abadde yave yebwawe side zeeyo ejjinja nga yajja kusomera wano ku Kyambogo University wabula basanze yatibwa mu ntiisa basanze yatibwa mwana muwala Namata Aliet myaka 23 egy'obukulu bambi kitalo nnyo ekya mwana muwala ono abadde asomera wali ku Kyambogo University basanze yatibwa ngono yasuulibwa emabbali g'oluguudo kitalo nnyo ekya mwana muwala ono bambi kitalo nnyo ekya mwana muwala ono Namata wala bazadde be batabukidde poliisi ebeeko kyekola enoonyereze ani eyasse omwana waabwe. Faad TV UG byebyo bibadde wali ku Kyambogo University ngenzekoko ewa Speaker Parliament omugenzi Jacob Olanya General Achenge avuddeyo n'ategeeza era nga General Achenge yakulira Minister of Health Minister ow'ebyobulamu avudde n'ategeeza nga nti nno Speaker Jacob Olanya yafudde kansa afudde n'abyanja abantu n'ategeeza nti Speaker wa Parliament Jacob Olanya yafudde kansa era kansa aludde nga mutawaanya era nga yabadde alina ekizimbe ekibadde kimuli wano ku bulago era nga obulwadde bwa kansa bwe bwamuse era ategeeza Bannayuganda nti Bannayuganda bangi badde babuuza nga balinze gavumenti ewe alipoota ku ekyo ekyasse Speaker Parliament Jacob Olanya era Bannayuganda nga bakibuuza bamanye kiki ekyasse Speaker Parliament Jacob Olanya era Minister General Achenge avuddeyo n'agamba nti Bannayuganda temuddamu kwebuuza Speaker waffe omulungi Jacob Olanya yafudde kansa era nga yabadde alina ekizimba wano ku bulago era kyekyamuviddeko okulabika nga afa bamutwala mu ggwanga lya America nga ekizimba kyakula nnyo ng'obulwadde bwakuze nnyo nga basawo tebakyasobola bwenganga abasawo bagezezzaako okulabika nga balwanyisa Speaker wa Parliament okubanga tafa naye kyaganya olw'obulwadde bwa kansa nti bwabadde bukuze nnyo nga abasawo tebakyayinza kubwenganga kosa n'okulabika nga bataasa Speaker waffe Jacob Olanya era kyekyamuviddeko okulabika nga afa. Ngenda kusaba mbi osubscribing ate osigalenga otufollowinga budget Faad TV UG wantu bana mawuli agabaga tambula kosa n'amawuli agabaga kagwawo ebyo bivudde ku side ya Minister General Achenge ayanjiza n'agamba ekyasse Speaker wa Parliament Jacob Olanya nasaba na Uganda nti baddamu kwebuuza ekyasse Speaker waffe kansa ndowooza mukitegedde. Faad TV UG nakusaba mbi osubscribing ate osigalenga otufollowinga ntu bana mawuli agabaga tambula kusaba osigalenga otufollowinga ngenzeke wa musajja mukulu Big Eye ndowooza ebya Speaker mubitegedde byebyo ngenzeko ewa Professor Big Eye yaliko omwami wa Donizera afuuse Donizera mabegakaawo yavuddeyo n'agamba Big Eye nti Big Eye sirina mwanawo bano baayagalanakokko era Big Eye yazala abalongo mu Donizera wabula ekyembi abalongo baabuuka abalongo tebasobola kulabika nga bakola ki nga balama baafa abalongo Big Eye be yazadde mwani mu Donizera baabuuka wabula Donizera n'amuzalamu omwana omulala era Donizera yali agamba nti omwana ono omulenzi wa Big Eye nga bolengerawo Big Eye omwana oyo gwakutta oyo
Donizera yamugamba mwana we. Kyokka Donizera emabegako olwadde lunaku lwa mukaaga yavuddeyo n'agamba Big Eye nti Big Eye ono mwana omulenzi gwe nnina si mwanawo, yali mwana wa muzungu gwe twakaziika yafudde. Ndoza mujjukira omwami omuzungu yafudde abadde bba wa Donizera. Donizera agamba nti oyo omwami yabadde taata w'ono omwana. Wabula Big Eye agambye Donizera tojja kumanyira otukeko eryossa. Big Eye agambye Donizera batwale omwana ku DNA. Donizera yagaanye kati Big Eye agenze mu kooti. Big Eye agenze mu kooti ebeeko kyekola. Ekooti esalewo. Osanga kooti bwe naaba esazeewo ekintu ekyo nti omwana atwalibwe ku DNA. Donizera ajja kukiwuliriza kubanga lirijja kuba tteeka nga livudde mu kooti. Big Eye agambye kagerewoko mu kooti yeekubira omulanga. Osanga kooti enaabako kyekola. Ne Big Eye agambye tajja kuleka Donizera kumumanyiira bya kisiru ng'omwana bulijjo agamba mwana we ng'alina n'obuyambi bwamuwa ng'amanyiye awa mwana we. Ate kati kijja ekyo kubanga amugamba nti omwana si wuwe. Big Eye atabuse agenze mu kooti. Simanyi waje binaggwera bino nabyo by'abaana ababiri Donizera ne Big Eye. Simanyi wabula. Simanyi. Enzeke wa mukyala bindeeba rape. Ebya rape banana byongedde okutabuka. Nze simanyi kibindeeba kyatuutiza ku mwana muwala ono rape. Rape ku Sipaka TV omulimu gwe yali akolako gwali gw'amaanyi ogwa live wire. Iyo nayo bamuwumuza balina program gye bamuwa nga Sipaka TV updates. Naye ate yali yamaanyi nnyo kwenkanakana na live wire. Era lwabindeeba bagamba nti rape yali ayogera nnyo ku bindeeba mbu nga show etandika buli ssaawa ayogera ku bindeeba. Ate naye kyala mbu n'ebigambo bye yayogerera mukyala Okumusofi yali mukyala wa bindeeba. Yali alumiza bindeeba okubanga yamuzeeramu mwana atamulabirira. Rape yamwogera ebintu kali yamwogera ebintu nga biri yamwogera amafuukule kosa n'okumuduulira. Era kyanyiza abantu bangi nnyo. Kati ne ku Galaxy FM kwabadde akola rape olw'amawulire agayitaayita nti agobeddwa. Abadde aweza program bagita The Morning Saga akasambattuko The Morning Saga agobeddwa. Era bagamba era obuzibu fudde ku bindeeba. Bagamba rape era mbu kibadde kimu abadde aweza program ne banne ababiri naye nga buli ssaawa era bayogera ku bindeeba ng'amanyi okugamba leero bajja bange baakufa ndi wakubalumiza dda kwegamba era ng'aba akoona mukyala Okumusofi eyali mukyala waani wa bindeeba. Era Abagalaxy ndowooza balabye nga rape atandise okuvaako omulama ne bamugamba munnaye wummulamuko. Bamugobye lwakuba tekinnaba kakasibwa bulungi naye ng'amawulire gayitaayita nti agobeddwa rape. Wali ku Galaxy FM nja kuba nengera okuba zi updates. Ina kusaba osubscribing ate osigale nga otufollowing. Simanyi waje binaggwera ebya rape bannange. Tumitinge mu video eddako mwera.